this term. I made about for chasing the students from school. And I'm likely to charge the headmaster and you the bursar. No, okay. And I have called my police people to go with you for statements. Now, I want to do a spot check in senior 1, senior 4, and senior 6. Spot check. I want to be in class. Well, I was explaining, listen them, because we have run out of food in the stores. It is against the law. This is very clear. You're a government officer, you know this. You are not allowed to send government students home. It is not allowed. You are acting against the law. And you've been with government for 30 years. Don't you know that? You've been with government for 30 years. Do you have a defense over that? What can you say to defend yourself when you have been with us for 30 years? You know president doesn't allow any school to chase away students. Even the law, not only the president, but even the law says it. Abana ba government babaza waka. Nesente zibasasula tizina kwa kumparuzali. Ayagala asasula atayagala aleke okulia. Nekati mbagobye bali mukulonda buchupa wabweru. Bali kunyanja tebasoma. Because for you here you want money. And you think we can be there looking at you like this? No. Okay. Give me a copy of those minutes. Is that a way to say this one? Mitwalo nkaga, mitwalo abiri musamu. Pia minute yake hizo say this one. So you cooperate with my police people. They are coming. We've seen the students going home. We've have photos and what you could get what is started in Masjid. No, not today. I'm coming on intelligence report. Said intelligence. Intelligence together. Now, you are the bursar. Are you a government officer? Do you get auditors from the district? One, I'm a new staff. I'm just about 1 month and a half old in the station, and I think they've been getting auditors. The last group of auditors came last year in third term, and throughout this year, I'm the third bursar in the school now. So there has been no stability. So no auditors come to the school this year. But I'm preparing to receive them. Can you tell me a percentage of students? atasasudde tayingira aki kyemwagala kyetwagala bakendeze ku kafiizi n'ekirala ebibonerezo bye batuwa bingi nnyo ku ssomero batuwa kisasike ne batugoba omwana basanze nti ebbaaga yo tolinawo okiteeka atugeze mu kirasi zaffe tulinawo oteeka nsawo zaffe bw'ogiholdinga waggulu bajja ne bajja ne bagitwala ne bagiwambira ddala ne bazituddiza ne babitwalira ddala ndowooza baani abazitwala abasomesa batukkiriza kuleeta byakulya ku ssomero ng'ate abamu tebatuwa na ssente tujja nga tetulina ssente nzija ne muwogo wange gwensiise tebanzikiriza kumuyingiza abaagobwa eri abaana abali ewaka olw'ensonga ya school fees nga babagoba ekisaa kino tebannadda ku ssomero naye ate bamisinga kinene nnyo bannaabwe bakomawo bannaabwe basika bali waggulugguluko nga tebasaa kapishalinga eyo gundi
ekitataaganya ebisomo byabwe. So pulezidenti omugamba ki? Pulezidenti mugamba basobola okuteekawo enkola ennungi mu basomesa wamu n'abazadde okusobola okwataganira awamu. Renzoli baagala enjeyo, baagala enso, baagala enkumbi, baagala buli kimu. Ssente mpitirivu. Abazadde bayomba. Abazadde bayomba ssente nnyingi. That is 19 plus 2 abali luwadde permission. So kati abataliiwo bagenda kukola personal statements. Lwaki tebaliiwo? Ate lwaki tetulina ba interdicting for that? Kati ebbaluwa ekusaba ekyo ngenda giwandiika through the DEO bakole personal statements baziweereze naffe tuziweereze ku ministry. Kuba ekifaananyi essomero lino gavumenti yalisindikamu abasomesa 36. Olwaleero tusanzeewo abasomesa 21. Ensonga ya school fees ayitiridde eri waggulu. Kitulaze nti kituufu lipooti gye twafunye ey'okubanga school fees ali waggulu alemesezza abaana okujja wano ku ssomero balonda bucupa nakubeera ku nnyanja ne tujuzudde basasula emitwalo 20,000 n'emitwalo 30,000 n'emitwalo 65 ab'ekisulo. Basomesa n'ekyokugoba abaana ku ssomero, ekyokugoba abaana ku ssomero nkiyimiriza era head teacher n'asikaali abaggalira ebweru ndagidde bakole statement zaabwe ku poliisi esobole bakyajinga mu kooti. Okugoba abaana ku ssomero kimenya amateeka ga Uganda era kiyimiridde wakiyimiriza wano, but I have to change them in court kubanga bujjo bakimanyi tekikkirizibwa mu mateeka ate ne bakikola. So bongera bakyajinga era poliisi etekinze on fayiro era bagenda kukola statements olumala parading mu kooti. Ebirala bibadde nnyo mu ndabirira y'abaana n'engeri gye bawangaalamu ku ssomero. Ebyo biri administrative era nsikanye abakulira essomero ne tubyogerako. Byenjagala biyimirire, mbagambye biyimirire, n'ebisaanidde ebirala mbagambye bigende mu maaso. Edikita yaani wano obyeko Edi teacher ye nga ye simusanzeewo mbanga ne maze wano y'omu ku bengenda okusaba bampe personal statement lwaki basanze ku ssomero Mwami Kirenzi Isaac naye ndagidde DEO amuleete ku poliisi naye akola statement lwaki essaawa z'okusoma tabadde ku ssomero naye agenda kukola statement soon.